Nsinza nnyo omwami wange tata w'abaana bange kyankoledde era kinsanyusizza nnyo wabula Mukama yaba mumpeere emikisa n'obuwangaazi awangaale. Buli woolaba nga tuggyeeyo ekkanzu gubeera mukolo gwa Buganda. Wano we tuli ku mukolo gwa kwanjula era nga tusinzira wano kikyusa nga tuzze ku mukolo ogwa Chali waffe taata waffe Chali Mangi omukulu Wire Mukaabya omuyimbi w'eggwanga. Olunaku lwa leero nno agenda kubeera nga afumbiza muwala we era nga gwe mukolo gwe tuzzeeko olunaku olwaleero ffe nga ba SB4 Media. Tetusobola kulekerera Chali waffe lwakoma okuwuliziganya ne Chali waffe ng'ayita mu buzibu bwali bungi nnyo era emiranga mwaje nabanga Chali waffe akaaba. Mbuuliza ddala ddala ekintu kino kyembuuliza ddala Muzeeyi Museveni nze okubonaabona ebbanga lino lyonna bwe ndi lwaki mbonaabona gwe wooli Museveni nga nali mu nsiko naawe nembonaabona kale kamboneebone ng'oyimbidde ennyimba okuva nga tutandika olutalo tombanga ku ssente ne kakati naye leero ate tuzze kuba amawulire ga ssanyu era nga guno omukolo gwe tuliko gwa ssanyu yamemye dda omwana we first born we kitegeezekako nti first born we amuleetedde omuko era nga ku mukolo guno bazze wa taata mukolo gwa kwanjula mukolo gwa buwangwa mukolo gwa Buganda kyobula nga mmemye era wewe wenna ali eyo tweyungeko nga tugenda okuba nga tunyumirwa omukolo guno ku SB4 Media tugusa ensonga sharinga likinga ate era commentinga. Omukolo gwa kitiibwa nnyo abatimi batimbye bulungi nnyo abafumbi bafumbye bulungi nnyo abakoba nyumye taata anyumye kwegamba mukolo gwo nange gwampiseeko kwegamba SB4 Media tugusa ensonga awali essanyu we tujja awali ennaku tugisootinga. Subscribe, liking, sharing, together sweat ate mu mukolo muzikulu wa Kabajja Ssebunya SB4 Media tugusa ensonga. SB4 Media tugusa ensonga wano we tuli kikyusa ku mukolo gwa kitaffe Chali Nnegu Mangi nkonjimidde omukolo ate omukolo gw'okuzaala oguyita gwa kuzannyirwako gubeera gwa kuzaala oba olina okunyuma twebuzeeko nnyo twebuzeeko okuva wali mu mbeera y'obulwadde Katonda bwe yanzisuusa kakati gano ge masanyu golaba Tokobuze ku muntu ali eyo. Omuntu ali eyo mubuuza banange mujebaleko amanya nga bulijjo Ssaabasanyusa Wire Mukaabya Nnegu Chali Mahinga bulijjo. Mu butongo tusatwanjwera ku mukolo oguli wano leero. Omukolo oguli wano era nga bw'ogulaba wano guno omukolo gwa kwanjula muwala wange andeetedde ku bbaawe ono ye muwala wange
gwe nasookera ddala nga naakavubuka First born. Ali myaka ng'emeka ye? Ekyemyaka ekyo saalyagadde nnyo kinoonyerezeeko nabaganadde emyaka naye emyaka tugamba muwala wo kati ate muwala wange ng'omwagaza ki nze nkugambye ye mwana gwe nasookerako okuzaala kyokka ate era oŋŋamba ate omwana emyaka emeka nkugambye nti nali nvubuka nakugamba nze saasoma mu myaka gyange egy'obuvubuka kwe kubeera nga nzaala omwana Okay, mami we yalo bawe mami we maama we waali wano maama we embeera ebadde etya mu kukuza omwana ono kuba amantu abali eyo nabo omuntu naye yaleetaaze omwana wo ow'obuwala amuleetera ku musajja afune ku kiba kya taata era mpulira essanyu ly'amaanyi okubeera nga omwana gwe nasookerako ate yasoose okundeetera baawe ne mulabako ekitegeeza guddewo emikisa gy'olujja nti abaana buli anajja mu luggya lwange ekitegeeza agenda kuvangawo nga akoze embaga. Omwana alina kukuzibwa atya okutuuka ku kkula lino? Ekkula lino lituuseeko otya? Era ekiraga nti omwana we akuziddwa bulungi kwe kugenda ew'omusajja n'olaba nga akkiriza okujja okukulabako gwe yamukuza. Naye bulijjo omusajja alemererwa okugenda gye bazaala omwana olw'ensonga nti buli lw'abalamu ajje alabe ku mwana amaye alabe ku bazadde naye ng'omukazi atamuyisa bubi aba talina maanyi ago gasobola kujja akole ki alabe mwana amaye alabe ku bazadde naye ekiraga omwana wo nti wampisa ye bbaawe okusobola taata kanfukamire oba kati oli taata kubanga kakati ndi taata nga bw'ondaba wano mu bitiibwa byange bya taata kakati buli lw'ozaala omwana wo n'olaba nga tebazze bbaawe tazzeeko kukulaba gwe yamuzaala manya nti omwana wo wamukuza bubi naye omwana bw'oba wamukuza bulungi era bino obiraba ebirabo bino bijja lwakuba nti okuzizza bulungi omwana emaapu ya Buganda ne maapu ya Buganda ogiraba era ndolaba amasanyu agali wano eg'okuzaala sanyu lyakuzaala omwana olina okumukuliza mu mpisa olina okulwana kubanga omwana oyo gwe nasookerako yalibadde alalanze. Mu kukuza omwana mulimu ebisoomooza by'osanga okuva ddala mu kuzaalibwa kw'omwana paka okukula. Bisoomooza baki obasanga mu mwana ono? Mpozi obusoomozebwa bwe nasooka okusanga ku mwana oyo kwe kubeera tetwawangalagana nnyo na maama we kyandeetera obuzibu bunene era nekindeetera okuyiga amangu nti omwana bw'oba omuzadde n'atakula na maama okola otya kubanga wakati awo waliwo obuzibu bunene nti jjukira loleese mukazi mulala ate omwana naye azaaliddwa mukazi mulala kakati olina okubakwataganya naye kirungi nti oluvannyuma nabakwataganya maama omwana n'omuzadde naye nga maama we teyakula naye wano we tuli twanjulirewo kakati wano we wange agana ag'ekikyusa we wano wetusazeewo okuteeka omukolo guno. Okay, abazadde abali eyo bubaka ki bw'osobola okubagamba nga balina abaana ab'obuwala naye nga tebasobodde bakuza mu nkuza gye bakuzaamu ku baana b'okutuuka nga paka olutuuse ku kkula lino? Kakati abaana basaana okukuza mu nkuza ennungi naddala etya omuntu emuwa ekitiibwa ekireeta omuntu yenna okumuyita ow'empisa embi bwe butatya bwe butawa mulala kitiibwa ekyo senga osooka n'okiteeka mu mwana wo z'empisa ezisookerwako nti omwana awa buli gwawadde ekitiibwa so tawa ggwe muzadde wekka olina okulagirira omwana nti towa muzadde yekka kitiibwa naye wa buli akusemberedde mu maaso go ng'omuwa ekitiibwa ekyokubiri okubeera n'ensonyi n'otoba mukalu nnyo kisusse kakati ekyobukalu kireetera abalala okukuyita ow'empisa embi kakati omwana ayagala kukuzanga mukakkamu. Waliwo mbuuziza ekibuuzo nga ngenda okujja eno nti
wakyaliyo ku balala naffe tujje. Mujje buzi abawala tutandika butandisi nkugambye era nkwata bulungi kubanga ntandika butandisi nze olujja luno lwa mmamba emmamba ogimanyi ezaala era wano nga senga ozze kukugamba ng'edda bukyali ne tukusimbisa layini tugandika kati tusimbiza layini londako oyinza okubulako golondamu era nze osaana onkwate bulungi nnyo alwakubanga ewange byaggwa olujja olulabye ewange byaggwa tomanya oyinza okuba omusiraamu n'oyongerako abasiraamu manyi bwe bongerako kiki kyowanyumiriza nnyo muddala mu muwala wono kiki kyowanyumiriza nga first born muwala wange mwenyumirizaamu ekintu kimu kubeera na bugumiikiriza n'agumirako omusajja gw'alina era n'akakasa nti ono ye musajja wange mu buli mbeera yonna y'ono gwe nnina ekyo mwebaza nnyo omwana oyo kubanga abaana abasinga obungi buli ssaawa balowooza nti eryasinga obulungi naye kati muwala wange bwe yamala okuzaala ew'omusajja yakikakasa bulungi nti oyo ye bbaawe oba ali ati oba ali mu mbeera ki nga yoyo bbaawe kakati ekyo kyensinze okusanyukira ku mwana waliwo emikolo egimu nga bataata balemesa emikolo n'agenda asaba ebintu nga mazima ddala ng'omuvubuka ali eyo oba omusajja tabisobola gubasaba ebintu ki ku mukolo guno nze saagala kusabira ku mwana wange bintu nze njagala gwamuwasiza osiime omwana mba saazaala kyabusobola konna kolina kekajja gwe koolina kekajja mu maaso gange olw'ensonga nze katonda kiri yampa kyabuwa kati naawe mpa buwi siima ompe nga katonda bwe yasiima mpe tweyanzege SB Family tugusa enswakwoli tuli ku mukolo gw'okwanjula ng'era omukolo guno taata ow'olujja ye taata Chalinegu omuyimbi wammwe ye muto wange abo batabani bakozedde enkoko ono mutabani wange jangu nga wakusatu jawano nkoko ono ye mutabani oyo ye mutabani mwana nga wakuna kukudda kwoyo kiyabadde omwogeza ate tuza okulaba taata wali ku mukolo gwa mwannyoko kugamba badde enkoko gwe muko muko jangu wano oba muko tuulaawo muko gyebale ono taata omuzeeyi wange Chalinegu mulwana Wilson omukolo gukuyisiza gutya omukolo tegubadde mubi kuba katonda yasooka otegeka enkoko ewera enkoko eyinza okuba eri mu kiro nga 15 isitulemu yinza n'okuba so agisitula paka waggulu obubaka sokuwerezayo omuko obubaka eri mwannyoko amanyi naze kyensooka omwebazaako kubeera mukakkamu kubanga teri kyotuukako nga toli mukakkamu era nsaba abantu abalala bamulabireko kubanga teri kyogeyininga mu bulamu nga tosacrificinze kati ye asacrifice bukakkamu ekyo bolaba awangudde si kyangu kubanga omuntu yenna abantu bangi nga balina bingi naye okutwala omubaawo oba mu bazadde kitera okukaluba omuko akwadde enkoko eno muweerezeeyo obubaka ne mukodomi wange naye mwebaza okubeera omusajja obuvunaanyizibwa kubanga kino era tekikolebwa muntu nga toli wa buvunaanyizibwa kubanga era ne mwanyinaze amukutte bulungi kyova olaba nga amusikiriza okulaba nga amuleeta ewaka kati mbadde nsaba ontwaleko ewa mwannyoko naye mubuuzeeko kale taata katukwerekera weebale nafe tujja sawa yonna mujje abaana tulina lujja lw'emmamba lugazi twazaala ffe tulina abaana ate ebyana wasigaddeyo nga bameka wangi wasigaddeyo nga bameka sisobola kubalira muganda tabala baana bino tunulira butunuzi bimuli olabe buli wotunula mamba njereere wano toyinawo omuntu gwolaba mulala kujjako emmamba
Kale tata kukuelekeze mukontwala ka omonyo ku mubuzi. Okay, SB4 Media tuguse ensonga tukunonyako kate ku mugole omukyala ate naye tumubuuzeeko. Omusango gye kuli eyo bambi wakatonda mami kotagera singa mbika kuleke alojika kuleke eyate kwagala SB4 Media tuguse ensonga kwokyali mugole nga sinaba kukubuuzaako soko tuweyo akayimba akagenda n'embeera yimba. Awanywamu ku lw'abaana b'ekkobe kati nno kawanywemu kubanga obuganda bula nze mmanyi ku masanyu nga gano ebigambo bibula. Ebigambo era sibirira. Wabala dutuukako. Amina ssebo. Nze nange nno mbadde ne bankubira akasimu ne ngamba amanyi daddy wo kyali wange nnyo. Ne ngamba so mulekerera. Okoze bulungi okujja ta. Kuliko dutuukako. Amina ssebo. Walulootako olunaku nga luno. Ekyo kisa kya Katonda. Omukaluwa magaga simulenzi. Omukawulo wano. Omwami. Omwami bagenzeeko munda awo. Bajja bagenzeeko awo munda awo. Bakoze amanya gwani mugole. Nze Nankya Scovia. Dada lukani tugwe first born. Essebo. Birungi kiba binyumirizaako mu daddy. Ebirungi bingi. Kuba daddy atwagadde nnyo nnyo nga bw'okiwulira ky'ova olaba nga daddy bwe yanjagala nange njagala mulage essanyu. Okay, kati daddy waffe ono azze mu lujja luno olwaleero mumaze emyaka ng'ebbanga ki? Embanga. Lyoddene. Mu myaka egyo ogumikiza kubeera kungi, okusomoza kubeera kungi, ensozi zibeera nnyingi n'ebikko. Kusomoza kikozesa ddala mu bufumbo okutuuka ku lunaku luno. Tebibulawo era naye ebimu kituuka ekiseera n'okyerabira. Okay. Mu biseera ebisinga abaana b'obuwala oba abagwala abakyala be basinga okufoosinga abasajja nti nze mukolere omukolo kibadde kiti eyo. Eyo ewaffe ye Katonda ye bw'aba ng'asazeewo olunaku olwo nga lwabakkiririzaako nti mugende mu bakadde nange munnange nali ndi awo olunaku lwali lumu mukama wange nga ŋŋamba omanyi omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 12 naye njagala olugambo tujja genda ew'abakadde batuzaale bwe tunaavaayo. owulira otya? Bannange nawuliranga ekirooto ngamba oba aloota walo nensula nga seebase ngamba ki mukama kirabika ndoota. Nagenda okuwulira asuula n'akagambo akagamba nti bwatuva ew'abakadde nga tugenda gattibwa ku kyaki era baatulinze dda n'obudde kati butukereke. Lunaku lwe lumu era olunaku lwe lumu lwaleero lwe batugatta batugambye essaawa 8 naye obudde ng'ate byeyise mu bwangu. olw'essajju eringi naye nga wano wooli weetegeera. Amayinza amasooka sita ganzijula manyi okuwunga ne banonda bulungi. era nkubuulire nzenna sibitegeera. Obaako obusembe bwosobola okugamba omwami w'omulungi okutwala obuvunaanyizibwa najjala nakyalako mu bakadde kubanga abasinga obungi tetutwala buvunaanyizibwa obwo ne tubazaalamu abaana ne tubaleka awo.
ndoza kansooke nange kanfukamire kubanga nebaza nnyo omwami wange tata w'abaana bange kyankoledde era kinsanyusizza nnyo wabula Mukama yaba mumpeere emikisa n'obuwangaazi awangaale bagakuyita batya awangaale obugulu bweki amasanyu okay twayanziza nnyo mugole kankuleke weyagale lunaku lulwo twayanziza nnyo twayanze SB4 Media tugusa ensonga ate tweyongerako mu mukolo omukyala tumufunye tata tumufunye omuko tumufunye naye agwe wena twayanziza nnyo followinga abalikinga video zaffe abasharinga nawe gwe ali eyo sokuba nga olinayo omukolo gwo tuyite mugole katate muddawa wakuyita akutwa era bantwala munnange obudde newane mali nkyakwaga nti gwe nawe ali eyo nga olina omukolo gwo so tujagulizaako wamugwe naffe tetulya nnyo tulya katono omusajja gwekola naye izepi ku kamera neumala ku kamera balya mpola bayinza okubira esiwano z'omuceere nga 6 buli omu kwegamba labo banga ofuma ng'otuyise olina okwesiba 2 naye nga nze mukikulu kabajjomugere SB4 tuli ku SB4 Media tugusa ensonga tuyongereyo mu maaso n'omukolo tujja kuddako ewa taataawo kyemmanyi ku mukolo guno naye tuyimbiramuko atuyimbire kayando olwo todda ku suwaani yange alina bwimba bungi nnyo Nanga SB4 Media tukugusa ensonga kwoli muzikulu akabajja omugese bunnya tuyegere mu maaso n'omukolo. Akabina kali fulati, jomugo bara dewani oiko.